babasobeza teyabaleka tayo yatumu mu budde obw'omwaka. Sande zino ezisembayo nga bwe nayogera ku sande ewedde nti Omukama tubadde tutambula naye ng'ava mu Galilaaya ng'akomawo mu Yeruzalemu ng'ayambuka mu Yeruzalemu. Kyokka ate ffe Abakristu okwambuka kwaffe tekulinga okw'Omukama nti ye yayambuka mu Yeruzalemu erabika, kyokka okwaffe kwakwambuka okugenda mu Yeruzalemu ey'omu ggulu. Sande eya leero Omukama ng'atambudde atuuse mu Yeruzalemu, tujjukire ekyabaawo. Yesu yayingira Yeruzalemu ne tulukuza nga olunaku olw'amatabi ne tutandika wiiki entukuvu. Wiiki entukuvu Yesu ayingidde mu Yeruzalemu, bamuyimbidde ekitiibwa ozanna ajja mu linnya ly'Omukama. Bw'ayingira n'asanga ekiggwa ky'Omukama nga bakoleramu okuwanyisiganya ensimbi n'abagoba. Bw'amala obbagoba n'akomawo enkeera ne bamubuuza, obuyinza bw'olina obujjawa? Naye okubaddamu n'ababuuza, obuyinza Yowaana Batisita bwe yalina bwali bwa Katonda oba bwali bw'abantu? Mu kubuuzaganya okwo emboozi n'ejja ng'ekula. Bw'atyo olunaku ne luziba olwa Mande n'agenda n'asula e Beteni. Ate olwokubiri n'akomawo. Olunaku olwokubiri ffe Abakristu lwe tumanyi nga olwokubiri olutukuvu tusaanidde nno tulwetegereze nnyo, kubanga olwokubiri olwo olutukuvu sande zino ezisembayo mu budde obw'omwaka evvanjiri bw'eva, kubanga Omukama addamu okutunnyonnyola. Tutambudde naye ebbanga ddene, naye ku nnaku zino eza wiiki entukuvu naddala olwokubiri addamu okulambulula etteeka lya Katonda, Omukama by'atwagaza, Omukama by'atuyigiriza. Ng'ali nno ludda wa? Yayingira mu kiggwa n'abaako w'atuula nga bamubuuza ebibuuzo nga bw'abaddamu, ate nga bw'ababuuza abasoomooza okusinziira ku mbeera gye baalimu. Bw'atyo Omukama ng'atudde mu kiggwa ku lunaku olwokubiri lwe tumanyi ng'olwokubiri olutukuvu, bamubuuza ababuuza. Lwe tufunira omu ku Bafalisaayo, omuyigiriza w'amateeka, n'ajja n'amubuuza evvanjiri gye tuwulidde olunaku olwaleero nti, muyigiriza, tteeka ki erisinga obukulu mu mateeka gonna? Omuyigiriza w'amateeka ono ng'abuuza Yesu Kristo etteeka erisinga obukulu. Mu bulamu bwaffe ng'Abakristu, amateeka ga Katonda tutunuulira nnyo ebiragiro 10, naye eyabuuza etteeka lino ye yali tatunuulidde ebiragiro bya Katonda 10. Abayisirayiri etteeka lya Katonda lyeryo eriva mu kye tumanyi nga Tola, ebitabo ebisooka 5 ebitandika ekitabo ekitukuvu. Mwe mwali etteeka lya Katonda. Mu kulifunzafunza etteeka lya Katonda lyalimu amateeka 365, gwe mwaka mulamba 365, amateeka agalobera tokola kino, tokola kino, tokola kino, 365. Ate mu ngeri endala nga mulimu amateeka 248 agagamba kola bwoti, kola bwoti, kola bwoti. Nti omuyigiriza w'amateeka abuuza teeka ki erisinga obukulu, nga atunuulidde amateeka gano gonna gali mu 5, 365 ne 248. Amateeka gano mangi, ate amateeka ago ng'ogatunuulidde gaali gakwata ku bulamu bw'Abayisirayiri okuva bwe tubeera nga tuli mu maaso ga Katonda, bwe tusaanidde okwambala, bwe tusaanidde okufumba, bwe tusaanidde okulya, bwe tusaanidde okubuuza abagwira, bwe tusaanidde okweyisa ne bannaffe. Etteeka lya Katonda nga likwata wonna. Omusajja ono omuyigiriza w'amateeka bw'abuuza teeka ki erisinga obukulu mu mateeka ago gonna, alindiridde okuwulira Omukama ng'amuddamu teeka, si mateeka 10, naye etteeka lya Katonda lyonna awamu. Omukama nno naye bw'atyo n'amuddamu nga yeeyambisa ate okuva mu kitabo ky'amateeka, oba mu essomo lye tuwulira sande ya leero nga essomo erisoose, nga Musa addamu okukaatiriza mu tteeka eryo nti etteeka erisinga obukulu oyagalanga Omukama Katonda wo n'amaanyi go gonna, n'omwoyo gwo gwonna, n'emmeeme eyo yonna, ate Omukama ali omu Katonda wa Isirayiri. Ate n'eryokubiri
okwagala munno nga gwe wennyini bwe weeyagala. Tugoberedde Omukama Sande 3 ku Sande Omukama addamu okutujjukiza. Tuyize bingi Omukama byazza tugamba kola kino tokikola, kola bwoti. Olwaleero Omukama addamu okutuyigiriza byonna okubifunza. Teeka ki erisinga obukulu? Okwagala. Oyagala Omukama Katonda wo n'amaanyi go gonna, n'emmeeme eyo yonna, n'omwoyo gwo gwonna. Ate eryokubiri, oyagala munno nga gwe wennyini bwe weeyagala. Kereziya nno mu ngeri y'enjawulo etuwa Sande eziwerako mu budde bwonna obw'omwaka gw'Ekereziya. Okuviira ddala mu budde obw'amatuuka tulina Sande ey'okusatu gye tukulizaamu okwagala, nga tukuza okwagala kwa Katonda, ne tuddamu mu budde obw'omwaka era ne tuddamu ne tukuza okwagala. Etteeka ly'Omukama ne tujja nga tulyewulirirako, kubanga bino byonna bye tukola etteeka lya Katonda okumuweereza bifundisibwa mu kwagalana. Pawulo omutume etteeka lino ery'okwagala ate ye n'alifunza bulungi ng'atugamba nti mu byonna bye tukola ekyambalo ekiba kisembayo kungulu kubeere okwagala, kubanga okwagala kye kifundikwa ky'obutuukirivu. Omukama nno olunaku olwaleero nga ayogera eri omuyigiriza w'amateeka, naffe ayogera gye tuli. Byonna tubikole, etteeka ly'Omukama tulituukirize. Byatugamba okukola tubiveeko, byatugamba okukola tubikole. Naye byonna bwe tuba baakubikola tubikole nga tuli mu kwagalana. Tubikole mu kwagala, okwagala Katonda n'okwagala bantu bannaffe. Omuyigiriza w'amateeka ng'abuuziza, tutunulye Yerusaalemu mukadde bwe yabuuliza. Balamazi bangi baali bavudde mu nsi nnyingi nga bazze okuwaayo okukuza amayita g'Omukama. Omuyigiriza ono Omukama ng'amuzzeemu bw'atyo, naye n'ayanukula nti wamma ddala okwagala Katonda n'omwoyo gwaffe gwonna, n'emmeeme yaffe yonna, n'amaanyi gaffe gonna kye kisinga, ate n'okwagala bannaffe. Naye omuyigiriza w'amateeka n'ayongerako nti kisinga n'okuwa ebitambiro. Kisoboka okubanga olw'okuba abantu bajja bangi baali bawa ebitambiro. Omusajja ono abuuza Omukama, tuyinza omutunuulira mu ngeri bbiri. Esooka, nga bwe tunaabanga ffenna tubadde basomesa oba bayizi, naye ng'olina munno abadde ye ekyamuleese Yerusaalemu kuweereza kitambiro, mu kumusoomooza n'amugamba ekitegeeza mateeka n'ebyokuwa ebitambiro tebirina makulu, mu kusoomooza tebirina makulu. Kasita tukwata kiri omusajja ono tuyinza omulaba mu ngeri eyo oba engeri endala. Omusajja ono nga yajjanga yeebuulirira ng'alaba ebitambiro ebiweebwa abantu abatalinamu kwagala Katonda oba n'okwagala bannaabwe. Naye bw'atunulira Omukama nga ayanukulidde ddala nga Musa bwe yayigiriza mu kitabo ky'amateeka, bwe tulidde mu ssomero ekitagamba oyagalanga Omukama, naye n'ayagala addemu akkaatirize nga ayogera eri abo bayigiriza banne abaaliwo nti etteeka erisinga obukulu oyagala Omukama Katonda wo n'amaanyi go gonna, n'emmeeme eyo yonna, n'omwoyo gwo gwonna, ate oyagale munno nga gwe wennyini bwe weeyagala. Etteeka n'eryo omusajja ono ng'atuyambye okwongera okulitegeera n'aleetamu n'ekyekitambiro. Ate essomo eryokubiri liddamu okututunuuliza ebitambiro bye tuweereza eri Omukama. Sande ewedde essomo eryokubiri lyatujjukiza nti abo Omukama baatuteereddewo, abasaaseredooti, abasiige be, omulimu gwabwe omukulu kwe kuweereza ebitambiro ku lw'ebibi byaffe n'olw'ebibi by'abantu Omukama baba abakwasizza. Sande eya leero ku bitambiro ebyo Omukama addamu okutujjukiza. Tutunulire Yesu Kristo omusaaseredooti omukulu. Ye yaweereza ekitambiro kya mulundi gumu, teyalina kibi, teyakiwaayo lwa bibi bye, naye yakiwaayo lwa bibi byaffe. Era bw'atyo olw'okubanga yali atukudde nga talina kibi, n'asobola okutukolera ekitambiro eky'olubeerera. Ffenna awamu tusobole okujja ku ekyo ekitambiro ekya Kristo omusaaseredooti omukulu, nti ebitambiro eby'endiga, eby'embuzi, ebyaki byali tebikyalina mugaso, kubanga twafuna ekitambiro
eky'omusaseredooti atalina kibi. Era abasaseredooti ab'ekiragaano ekijja, abasaseredooti ffe ne tubeera bwe tutyo nga buli lwe tukuza ekitambiro tuddamu buto okukuza ekitambiro kya Mukama waffe Yesu Kristo, ekyo ekyaliwo ku Kalivaliyo. Tusabe nno Mukama okwagala kwe, okumwagala n'okwagala bannaffe gubumbujje mu mitima gyaffe, kutuleetere bulijjo okuweereza Katonda ate n'okutuukiriza by'atulagira. Ate mu ngeri endala twekwate ku kitambiro kya Kristo kye tukuza mu buli kitambiro kya Mmisa. Omukama waakyo atutukuze, atufuule ebyonziira by'asiima kati n'emirembe gyonna. Omukama abeere nammwe. Adamu ne Eva nga